Omulamuzi Adam Byalugabo wa mwanga II E Mmengo agaanye okweyimirirwa kwa Isreal Wasswa ne Jamil Mwandha nga bano bavunaanibwa gwa kusaalimbira omusumba Kayanja n'okwogera ebyakalebule n'ekigendererwa eky'okwonoona erinnya ly'omusumba oyo. Omulamuzi Byalugabo awadde ennaku 2 olwanga 25 nenga 6 Oktoba okutandika okuliirako omusango oguvunaanibwa bano. They should regularize what I have highlighted as their ground for bail. To be very specific, this court needs substantial sureties who can confirm the attendance of the accused persons, it needs proper confirmation of their place of residence so that once they are given their liberty to attend court while on bail, they do not abuse it. So as I said, the bail application is now denied. Omulamuzi ategeezezza nti abawaabirwa Jamil Mwandha ne Isreal Wasswa balina emisango emirala omubadde ogwobubbi nga gino alowooza singa bayimbulwa ate bandidduka. Mu ngeri yemu ategeezezza nti bano baabuzaabuza ebifo mwe babeera ate nga n'ababaleeta okubeeyimirira ebiwandiiko byabwe bibeera bitankanibwa. We are ready to confer with our land colleagues on the defense to ensure that the disclosures are sorted and received. Your Honor, we therefore pray that court be pleased to fix a hearing date at the earliest convenience so that hearing can be handled uneducated. Omuwaabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya agamba nti okunoonyereza ku nsonga z'abano kwaggwa dda era nga beetegefu okutandika okuwulira omusango gwennyini. Kigambibwa nti nga 17 Septemba 21 abavubuka Peter Serugo, Ligan Sentongo, Moses Semanobe, Khalifa Labib, Henry Lyaz, Alex Wakamala, Martin Kagoro, Isreal Wasswa, Jamil Mwandha ne Agre Kanene baasaanimbira mu kkanisa y'omu Robert Kayanja ya Miracle Center Cathedral era ne boogera ebyakalebule n'ekigendererwa eky'okwonoona erinnya lye. Omulamuzi asazeewo nga 25 Septemba 2023 ne 6 Oktoba emisango gino gitandika okuwulirwa.